Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegatta. Ku lunaku olwaleero njagadde mbalaga eddagala eryo. Eddagala eryo ddagala kkulu nnyo naddala ddungi nnyo okubeera ng'olisimbako ewaka. Eddagala eryo nzize ndibalaga ery'enjawulo. Nze mbalaga muleke oyo omutuufu gwoba olina okusimba ewaka ajja okuyamba okubeera ng'agoba ebyo ebitali birungi okubeera nga tebijja waka. Nembalaga n'ekijanjaalo ekyo ekyeru kye bayita semuye oba muzirababbi. Ekijanjaalo ekyo nakyo kirungi nnyo okugoba ebintu ebitali birungi ewaka wamu ne mu nnimiro. Era abasinga mukimanyi ng'ekijanjaalo ekigoba abasera emmere. Mukimanyi ng'ekijanjaalo ekigoba abasezi. Wamu nembalaga n'eddagala eriyitibwa konkomaza. Ne konkomaza naye ntera nnyo mubalaga. Kakati ekijanjaalo kyekyo kye bayita semuye oba muzirababbi oba ekijanjaalo ekigoba abasera emmere mu nnimiro. Kati eddagala eryo kye njagadde obbabuulira litambulira wamu. Kikulu nnyo oba ogenda disimba ewaka ng'ekibuli oba ng'ebimuli litambulire wamu. Muleke mufune bulungi, ofune konkomaza, ofune ne semuye obeere ng'obisimbira wamu, kijja kubeera ddala kirungi nnyo. Kati oyo gwe bayita konkomaza omulaba namusimba mu kasuwa nga bw'omulaba yayitibwa konkomaza. Konkomaza eddagala eryo terifa teririibwa biwuka. Kati ate oyo yayitibwa muleke. Muleke omutuufu bw'atyo bw'alina okufaanana gw'olina okukozesa. Muleke oyo akola kaba kagazi nga kalimu aka white emabbali gwe bayita muleke omutuufu. Era w'omukuulayo mu ttaka alina obubeera buzimbye, emirandira gizimbako obummonde. N'obummonde obwo ddagala nnyo ery'amaanyi, balikozesa nnyo naddala abakola eddagala eryo ery'enjawulo ery'amaanyi. Muleke mulungi nnyo. Muleke oyo akuyambako ng'obadde olina ebizibu ebikumazeeko emirembe. Osobola okufuna obukola bubiri n'obuyengera mu mazzi oba n'obusula mu mazzi g'ogenda okunaabako n'obeera ng'oyogera ebizibu bibeere nga bikuleka bibeere nga bikuvaako. Muleke mulungi nnyo. Osobola n'okutambula naye mu nsawo abajja kuyamba ofuna obukola bubiri abalabe bajja kuleka. Kati ekyo kye bayita ekijanjaalo ekyo ky'olaba kye bayita ejjanjaalo ekyeru oba tumuyite semuye y'oyo oba muzirababbi oba ekijanjaalo ekigoba abasera emmere ewaka. Kyekyo ky'olabye. N'olwekyo eddagala eryo kkulu nnyo. Bw'oba olisimba ewaka bisimbe bisatu, bitambule bisatu. Funa konkomaza, ofune semuye oba ekijanjaalo ekyo ekyeru, ofune ne muleke. Muleke oyo mbadde nkubuulira nti muleke mulungi nnyo ng'obadde olinako olugendo gy'ogenda oba ng'ova mu kyalo eyo okomawo mu kibuga. Osobola obbukwata n'obuteeka mu nsawo, ojja kutambula bulungi nnyo. N'oba ng'ogenda kutambula kiro olina gy'olaga 9, 8, 7, 6, kwata obukoolo obwo bubiri buteeke mu bbaaga yo. Ogenda kutambula bulungi, tojja kusanga muntu yenna wa bulabe mu kkubo. Tugeze ng'abasezi ng'abo abatemu, kwegamba ebintu ebyo bitali birungi. Muleke oyo akolera ddala bulungi nnyo, obeera tojja bisanga mu kkubo singa obeera ofunye obukola bubiri. Yaakola bw'atyo muleke. N'ekirala muleke oyo w'omusimba ewaka bingi by'obeera otaasa obutakulumba mu makaago. Kati bw'oba osimba ebimuli ewaka ne muleke oyo beera ng'omusimbira omuteekemu, ajja kukuyamba nnyo. Muleke oyo ajja kukukolera wamu ne konkomaza. Ne konkomaza oyo mulungi nnyo. Bano abajja okubira abajja kulaba ng'ebimuli naye nga ggwe omanyi ekiri mu kimuli ekyo. N'olwekyo ne konkomaza naye kikulu nnyo musimbe. Musimbe emabbali w'oluggya lw'emiryango. Osobola omuliraanya ne muleke ajja kukola bulungi nnyo. Konkomaza ebyo byonna ebitali birungi ebinaaba bikulumbye mu makaago. Wabaawo ebyo ebitambulira mu mpewo emisana n'ebitambula ekiro. Konkomaza oyo ajja bikonkomalizaawo, tebijja kubeera nga bibalumba. Wamu n'ekijanjaalo ekyo. Ekijanjaalo ekyo ky'osobola okufuna w'okisimba n'okyawula ku bino naye n'okiteeka emabbalibbali ku nsonda oba nnimiro. Era okisimba mu nnimiro emabbali. Mu nnimiro yo ng'osimbye ebintu eby'enjawulo tebajja kubisera, tebajja kubiroga, bijja kukula bulungi nnyo. Ekijanjaalo ekyo kikulu nnyo. Era ne muleke naye osobola omusimbako mu nnimiro. Eddagala eriyitibwa muleke liyina muganda waalyo ayitibwa akatulula.
bebamu famire yemu era akatululu ako nako kateekako wansi obumonde nga muleke oyo bw'akola era basobola okukusiba akamonde ka muleke ne bakugamba nti keeka akatululu. Manya akatululu ako kalungi nnyo kaleeta amata mu bisolo ebyo wamu n'abantu. Akatululu kati obubeera wansi obwo obumonde obusinga obeera obuwezezza bulungi buteeke mu mmere y'ekisolo ekyo ky'ogenda okuwa oba mbizzi oba mbuzi oba nte biba bijja kufuna bulungi nnyo amata. Obumonde bwa katulula buleeta bulungi nnyo amata mu bisolo. N'ekirala akatululu ako w'okasimba mu lusuku emmere ebiri ejja kuttulula bulungi nnyo. N'olwekyo akatulula bwa Luganda ne muleke oyo yennyini nnyini. Just ekibwawula kubeera nti muleke alinamu akakuubo ate n'erinnya n'enkozesa naye nga famire y'emu nnyo nnyo n'amaanyi. Njagadde mbere nga mbalaga eddagala eryo mugezeeko linoonya mulisimbeko ewaka mu maka gammwe bwe kityo bwe kiri. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebali kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.